Yes. Njagala video negende kuwa Jeno Muhoozi kutuke ku Jeno Muhoozi video ne kutukeko. Jeno Muhoozi njagala video ne kutukeko. Mpulira wasomera Sandhurst. Ulirize. Ze soma ngako bunama je ndi muntu civilian njagala nyensi yanga wojagala. Newe njogera ebintu njogerera abantu bangi nnyo abampuliriza era abanzikiriza kitegeza ntumiddwa. Tuli mu kwemulugunya. Ebintu byoli nkulaga eggwanga nti nno olyagala nnyo mbuli mu kulwanisa nguzi ssebo olimba. Muganda wange ssebo olimba. Ffe tuli basajja basiru. Abanagale tuli bawammana tulitegeera ssebo tutufuula basiru. Uliriza. Pita 006 sizidemu NUP mpangalira Stockholm Sweden nga njagala nnyo ensi yange gwe oyagala ensi yo. Nga tonnagenda ku kyanguzi esaawa naffe twogere. Tukoye gasiya wammwe gwe muli mutwa updatinga esaawa zino Anita Amonge tsimanyi mmotoka bagifunye esaawa zo zibemugenze mu parliament mwena tula mtuga kati musaze simanyi zigistwing z'abadambale za golodi byonna mugenda kubijjayo tuli wano tulugambe ekintu kimala tukiremende tuli ku nsonga emu muganda wange abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino nkiddamu Muhoozi video ne kyakutuuka ku njagala bagitsalemu bagikutambulize abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino bakojjaabo bakwano bataatawo babikwano jo. Tozalidwa kuguno mulembe gwa Anita Amonge osoboga mu neguzo wakagitegeera bana Uganda temukyamuukirira bana abasajja balina bye bayisaawo oyo omuvubuka oba oyo omusajja oba oyo General Muhoozi nga we yeeyita akulidde oba ayonse ebbeere ly'obulyake n'obukenusi ebyobugagga Muhoozi taatawo byalinako obuyinyi nga tetakola bye bisinga obungi taatawo akolawa ebyobugagga byonna bye mulina simanyi zigundi buli kampuni zonna ze mulina zi petrol station ze mulina mukola mutwa kumbalira ebyobugagga bye mulina Muhoozi tweyanziza nnyo omulimu gwe weefudde nti okola olwanisa nguzi na bulyake mu ggwanga naye okujjako nga taatawo omutaddemu omuguwa lino eggwanga mwali badda mwali malalu your father, your mother, your uncles, mikwano jammwe, bemwasoma nabo, baani bonna bemusiiba nabo, mwemanyi nga makakundi kammwe, mwe mukyasinza okubba eggwanga. Gweyagala kungamba bwe Anita Amonge ebyabbibi ebisinga Omunnayuganda okubeerawo mu nsi nga mubba esente z'amasannyalaze nga ffe twalibadde mu nsi mu Afrika abasinga okuba n'amasannyalaze naye Omunnayuganda asobola kwafuninga amasannyalaze. Omanyi sente z'enguzi ezitambulidde mu masannyalaze. Omanyi sente bubumira omubumbi obusirivu obubbiddwa mu faculty y'amasannyalaze n'enguudo. Amama mbabazi mukwano gwa taatawo. Kankwe ku history ono. Bw'oba oyagala tukwagala eddala nnyo bw'oba tolina by'oyisaawo nzaba ozuukuse fayiro ezaali zaakulema. Amama mbabazi mukwano gwa taatawo. Era mmanyi beeyita n'okwetya byonna bye balwa naffe tumanyiiyo. Oyo yabba ssente nga ziringa bwe yabwamma. Byaggwa bita tetumanyi oba yasiibwa oba teyasiibwa tetumanyi. Naddamu okumulaba ng'ayise taatawo nga muwala we agenda okuwasa gundi we South Africa simanyi. Taatawo n'akola obuwaayiro simanyi obuwaanyi tebeeyagala nti beegobye. Ne mukola drama w'ebyobufuzi timanyi tebakyekwata mu ngalo. Twagenda okuddamu okulaba nga mama mbabazi ali mu kwanjula muwala we taatawo yali omugenyi omukulu ssebo omukulu Muhoozi. Vidiyo eno njagala ogirabe. Taatawo yagenda ku mukolo gw'omukwano gw'omu eyasinga okubba eggwanga lino. Nkujjukiza amama mbabazi yali musaale nnyo nga Medicine nga abba ssente. Era sereza Medicine ngo zisa twayita ku account ya mama mbabazi nga Medicine ngo yakabba ssente ne bad black. Nyongera okujjukiza mukulu. Amama mbabazi yakwata Medicine ngo n'amufera ssente mbwe agala simanyi fulani ne mu 7 Medicine ngo yagulira bus. Ku posta mama mbabazi yalina mu government yenyigira kuko ne mbufere obw'ekisiru nnyo obw'abantu abataasoma ne abwenyigiramu. Munyo omusajja omubbi. Olina mukwano gwa taata we yabba ssente z'abalwadde ba siriimu. Olina omusajja mukwano gwa taata we yabba ssente z'abalwadde ba siriimu. Bajja muteekawo mu comment mumumanyi tabeera ku State House buli ddakiika. Bino byonna ebintu byammwe timwekengedde Anita Amonge musimanyi abadagala kutwala ntebe ya kitaawo tekigenda kutukwagaliza ssebo tetusuubira tugenda kukwagala tutyo. Taatawo mukati akubira akajja kuyingiza ebyobufuzi tukutendereze nti olwanisa nguzi tatandika na taatawo omusibe. Kuba taatawo wano Amerika jja neekuba ekirango nti ebadde emuwa ssente empitirivu obusirivu n'obusirivu obwa $1 million. Afeffette oba aliise aberenga amansi ettaka erigimusa ku bisiyaga. Byabadde yeefula mu kamera nti amuvumirira. Sente z'ebisiyaga ziriwa ze bawa kitaawo. Amerika ebadde complaining accountability eriwa.
Tata omukube jeke. Tata mukube jeke sende sebisi yagaze baba wa bazungu America ya complaining badde bayamba okubiranga mufujirira amazi nebijimusa abantu okubiranga beri nyolo sende ziliwa. Tata wasibazi jazi kulina sende ziliwa. America chiteka yo sende ziliwa. Gwe bakugambye bulwanisa enguzi n'abantu badde musiba nabo mu State House. N'abantu mwe bwenyini bwe mu appointing anti babye sente ba misuse from public funds. Twelabire nti no ina abantu baffe bosibi. Nzokulwanisa enguzi nga nagiridde mukwano gwammwe musiba munywaka chai. Nsanyuka nyongo tadda ata abantu bosibidde obwerere nga bali mu kooti bavuga tebawulirira omusango gyabwe tebagiwulirira. Abana babandi bali mu makoti abana babandi bali mu makomera bali bapocha bavunda ne oliendo sebo mbolwanisa nguzi iki ozalibwa guno omulembe sokomanye bonenze FFD Uganda twagala kwani wacho mu na Uganda gwensi joroza muno bolwanisa nguzi tubira batebengemo ate ni nguzi oboje lwanisizanga bana Uganda tebali mu makomera tunanyumira tutensi so kuyimbula abana babandi bonabo manya bali mu makomera batayina musango bosibye. Gwechoga mecho chigendo kubira nga tugenda kudda otukwera sebo twerabire gwe byozo tugamba wanongo okuba abantu mu bayigirizo olunyankole wateka mu basement okubira bana babandi bano bamenye ngogoro gama budo watade mu basement bagala kuyiga olunyankole feka tuga batukyerabire twemiro limiro badde lukozesa olukambe ku Twitter wako X ngosibo vola abantu bayita amanya gwe yagala sebengo twerabire tatoka kyakubira akajjo jengo omuntu omwanudde gwanga lyafa date sebo igwanga tayiko okufanga tato yafuga. Mukola mulimu ki? Zibumbulye mukola mulimu ki ogubiranga enguzi oba kugirwana nawe kenyini weerwane. Oyina sente de position gy'oli munga oyina ebintu privileges ofuna toyina zifuna. Ngezo zonna ntuyo za muntu wa wansi ali mu kubonaabona. Abasajja babbye sente zino abasajja bakojja abo baani n'owulira nti simanyi baalo bwabo ogwo mulina amannya gali eyo simanyi muganda wa maama wammwe simanyi ono simanyi kojjaawo mubbye sente kati kambuuze nze bwe mbanga ndaddawo akakundika entaddewo nengamba tuli ba bloga tuvuma abantu taatawo n'agamba ngenda tuwa obuwumbi busatu abangenda kuwa accountability ensi kyogo tokibe mu taatawo aba yeewussa ezo sente zisobola okuyamba eggwanga ne muzimba amalwaliro kati munoonya Namutufula teba siru. Muli mukunoonya simanya accountability ya billion nyomba abadde simanyi roziro isi. Chokanga musobola ogaba billion 5 eri abavubuka abatagala kukola just kuvuma buvumi mu government mukatero mugikuba empiso mubakuba empiso. Muli n'amagezi. Twagala okujjukiza toli nabyo okoze. Obata atagala kufula Minister of Works nabyo oyirumba simanyi bana abenguudo. Kuzabagala kujinga mu Minister of Works. Na wode simanyi simanyi katumba mala afuka simanyi mwe mu manyi bilisha febe twagala kumanya. Naye toli nakyo okoze bana Uganda timubuguumirira. Bana abasajja balina ebintu bibayisaawo byabwe binene. Lwaki olumbani tamunga abadde agala entebe yo? Omusajja gwe mwawalooni wano simanyi Pineti senze zali zamwe wa musolo. Eddwaliro lerubowa byonna senze zali zamwe wa musolo. Fola periridda. Temudde batufula basiru mwe musinza okubonyaabonya eggwanga. Mufuze mu byeggwanga lino mulibonyabonyeza nnyo temulina kye muyinza kukola muno tubakubira esimanyi enduulu Anita Amonge bamutaddeyo mu impoundinze emmotoka ze temulina kye mukozesebo mussa abantu ojja kungamba nti kati bamama mbabazi keesi zaabwe ezaabeerangawo tewali bikyaji gwe olina okulwanisa enguzi muhozi kyokamba CDF gwe olina okulwanisa enguzi mu Uganda CDF yalina okulwanisa enguzi Oja kungamba nti webabbe sente mbugwali toli you aren't in power. Kati kankujjukize Yuchuli yali mukwano gwo. Yuchuli was your friend bamukuba musasi kwogera ku kisaawe ekyo. Ekisaawe ekyo obubbi abantu bazze bakyogera. Abantu bafiribize no filminga mu video nga basaba enguzi muhozi video ezo zoziraba. Ekisaawe nga takyogerako. Bani abakifunamu. Omanya abafuna ku kisaawe ekyo toyinza kuddamu kwogera. Uganda Airlines ina makosa gekoze nefiriza sente z'omu omusolo sente zitutumuse bibadde ko lobadde obiraba omuna Uganda ne mukaabya flights ne zidireyinga aho nga toyingiddeewo manyi sente zitutumuliddeawo manyi obuddu bwe sente obutambuliddeawo nga toyingiddeewo awo lwaki ebitongole byemufunamu tobiyingiramu airport wano ekabiza abantu yassa n'ekichuli nga siraba ngo oyingira mu airport yo kunoonya yonguze eriyo
mubuza jasi omulaba muntu abalabisa nguyo mumujjeyo kubera mubifunamu kati mukuto omukazi oli mumufudda amawulire mbabuli abaganda bantu tukyagenda mu maaso n'ebino bifirimu abantu bamatako bagenda kanya bagamba Anita Amongi bamulumbi Anita Amongi bamanyi basanzeyo kino eno siri ekyagenda bugenzi mu maaso naye kyekiriubirirwa kyabwe kyekiriwa bwe banguzi bana basajja bwennyini n'abagikota balina kubeera mu kkomera including taata we maama we kojjaawe sengawe naye kennyini ezinywa sigara talina mulimu gwakola ezinywa sigara zende zamwi wa musolo bw'aba agenda okugula giribizi simanyi Captain Morgan sende zamwi wa musolo oyinza otuwa accountability mulekerawo okuwuddisa abannayuganda abantu bangi bonna mubadifomize mubamenya amagumba nze okulwanisa enguzi mu ggwanga sinza kuddaawo muno simanyi mbuze ekikubira enduulu ng'omunauganda ali mu kkomera apooca mumukubye mumazeewo bantu bali mu makomera tebasobola nakubeera nga emikosango gyabwe bagiwulira nti buyonja eggwanga tukyasasulira n'amasannyalaze essente ennyingi fe abandi bale tugalina n'amazzi tugenda tenga okubeera nga tugasasulira n'okusa tugenda tenga okuba ntukusasulira mu kyososola okukola kulwanisa nguzi eyo enguzi ebadde okuwayonka ebbeere ebbero liyonkedde ku nguzi era okyaliyonka n'abaana bonyini bozadde bagenda kuyonka kweri ebbeere because enguzi eviira mu famire yo enguzi eviira mu famire tuwuddiisa ate nga bakyagiyonkako ne bana be mulizaala n'abazzukulu muzimbire ekyo kyammwe ku nguzi Anita zabba kyovolaba mumanyi we mbadde mumukubira ne mbadde mwe mumukozesa kuba yalaba mmwe abadde yafunayo abadde amanyi ali imyuni olw'ensonga alina babadde alabirako ye mwe bakafuluba okubba essente temuddamu ate tufuula badongo bannayuganda omusajja tababuzaabuza ne taata we ono omusajja alina kyayisaawo teyefuula omuganzi muno kakati saawa zino muhoozi akoze omulimu talina mulimu gwakoze era asiba babbi banne bamanyi ate nga bya kamera tetumanyi kigenda kuggwa kitya ababbi abatuufu abamanyi naye nkugambye sekita zebafunamu tebaziyingirira bayingirira omuntu agwe bamanyi nga twawe tokimanyi Anita Amongi agendagenda mu kkomera mu kiinako evidence udisa just bantu kubitambula tuyita mu bintu bingi nnyo abantu batuttira abaana kati kesi yokero yakomawo abanagenda batandika akatambala neyo yaggwawo serizo omuyiwa omusoloza atutumukiraawo mu hearings ezabeeranga buli kana kumuleeta omusajja ebyokero byaggweerawo abantu bookya obutale bw'abantu everyday mugati mutuwankako keesi tandika ku bintu ebiruma abantu ezenguzi mwe muziteekawo bwe mubeera bamazima n'obukulembeze bwammwe enguzi esobola ovaawo mutekewo structure zisobola okulwanisa enguzi ekyo mukisobola okukikola naye waliwo ffe ebituluma ate nga mmwe mubireeta mwokya obutale bw'abantu mwokya amasomero broad daylight amasomero n'okuyokya essomero bw'otayagala okuwagazimba simanyi katali n'oyokya essomero bizeza abantu abatalinaako mwasiriza abantu abalina bamufuna mpola mubalumbe mu butale bw'obwino ne mubwokya okwamagala teeka simanyi makolero gammwe tutwala abaana mu masomero tebakyali safe mwana bamutira mu ssomero tabifuna bwenkanya kati ebyokero byakomanga so kuyonja ensi n'obuntu obutono omuntu asooka abeera okubeera safe leka kukwata mwana w'abandi musiba talina musango bw'aba n'omusango muteeke muleeta awozesebwe asalibwe ebbanga bamufumbiro lye bamaze mu kkomera ddene nnyo singa te mwaba basalira ne basaavinga kisinga mugenda bafuula engeyo bateeke n'okweri enkuta bateeke n'okwekuba betti bw'aba afiriddwa mukazi we mutagenda aziike bw'otasobola kugenda kuziika kale ng'ogamba tali above the law musalire amanye nti nno bbanga bweti nakola omusango bwe guti bwe kiggwa ng'endeeka twagala Uganda yenteeketeeke ebintu obutonotono bw'osooka nabo ebyenguzi by'omu bisobola singa mmwe mulekerawo okugirya abagirya mwemanyi tetulina ebizibu byaffe bituyitamu ng'abannayuganda temutufuula abasiru temutufuula abawammana mwe musinze okubba ensi eno mubbi enseno mugimaze ate kati mwala tufuula abayungwe Anita mujjo mukimanya bera mujjo mwe muyamba nga bba ebisawo bya ssente bennyini bye muyamba nga bba tuli mu ggwanga musana okubba mu Uganda musimanyi Bank of Uganda bagimenye nige mwe muyina ebisumuzo bya kopi mu mafia mwefuula abadongo banke tuyina bwe ebintu by'abantu bonna bannayuganda bye bayinza okwesinga mwe muyina kopi z'ebisumuzo muteekawo bagavana nga jasi babandika tebalina maanyi enguzi bw'ibangu zitandikira ku taatawo maamawo kojjaawo bwe kennyini basisitabo bonna teekayo kuva ddi nga bulwanisa enguzi nkugambye abasajja abasinga okubeera mikono gya taatawo bonna babbye teri ayinza kubasiba ebintu by'enguzi bannayuganda batandise okutambuza ennaku zino birungi yes naye si kyekituufu si kyekigendererwa kyabwe era tolowooza nti Anita Amongi bagenda musibanga abasiba omubbi w'enkoko nedda ono omuntu waabwe
bulijjo era bamumanyi naye nkugambye ekintu ky'enguzi kyakatandika.